lwaki wemula oyogera ebyekisiba agaana gakoppa gujja eno gusumbula abaana babende obwana obulina empisa goddawo mutagala bwogera ogwana gwo tujja guwe wenyula kibooko gwendagira bulagizi bwo ogwana gwo gye gusomera nze ngende nsomeseza ne bwe naaba nsomeseza bwerere neewaddeyo ndanno kyenjagala ki ojje onkube ndyoke nkuwe wenyula olwo olubuto lw'amalwa kamanyira yeno onku sente za luseke onkuba newaddayi nyinza okukuba n'ekyana kyo muddayo mwenna mukaaba ate kati njanjaga ne mukazi wo naye mukubireko manyira bantu wano bambo wawe kati awo betuvaawo Nalongo Kitone era nkutegeeza muganda wange yayogedde nkumanya oli musomesa wa Umeya osomesa Umeya wali egondi ewa ebuddo oli wa ku Umeya ebuddo nkumanyi yes osomesa ku Umeya Uganda Muslim Education Association nagala bibuddo Umeya nkumanyi lekera awo ojja kujjawo epika omusajja ajja kuyiwa amannyo ebyo mutuwe nga nepikira montagengere Kasuku wagambye omwana we bamukuba ku ssomero nawe ogendayo n'okuba omusomesa Kasuku mbadde nsaba kundagirirako omwana wo gy'asomera ndi musomesa ali qualified ngende nsabeyo omulimu niwe nasanga nga staff ejjudde nja gugulirira oba nja bagamba mundeke ensomeseze bwerere ndyoke mpewenyula ekyo ekyana kyo kibooko munakuzanga agaana gammwe nga tegalina agaana osiiba owemula wana agaana galaba gujje guwemule essomero mbutuleke gukwatako nja kuguwewenyula kibooko gukomewe waka nga gukaaba anti wagambye naawe oluvaawo ng'ojja okuba omusomesa okomewo ate nziremu nkiwewenyule kibooko naawe kenyini nkukubiremu ne ka headmaster kanjogereko nako nkabattulirewo ate kati poliisi etutya kati baleeta jjaati ne bya jjaati byennyini ate kati awo ziba zivuddeko nabyo nkuba bikubi mwe nga mumanyiira bw'okuba omusomesa kati kyoba okola ddayo osoma obusomesa ne mukyala wo musoma obusomesa sente z'oluseke muzimbemu essomero weesomeseza agaana go oba twagala gwana gwo gukubako obuuza mbu simanyi mbwe aba abazungu nga tebabako bw'oli muzungu akatikola bwoti omwana wo mutwale mu masomero g'abazungu naye bino bye mugenda omumanyiranga abantu abasoma akuyamba kugunjulira gwana ng'oddawo mb'olina ng'okubaani ate namwe ebizadde nalabye muwagira ebyekisiru mumuwagira mbu kyayogedde kituufu ani gwamanyi ani gwokuba bwe wasoma ki bwe bajja bakusanga ng'okutte kamera ne bakukuba ng'owoloma oddaawo akubye munnamawulire force state member biki kati nze bw'ojja onkubire ku mulimu ogwange gwe nkubuulira nkukuba n'ekyana kyo nenziramu nenkikuba ne kasikaali nenkakubirako akeeso ne ka headmaster mbikubakuba byonna sawa nze kummanyiira ndi mukuyamba ntereeza gwana gwo lwaki tomwesomeza oba toyagala bamukooneko lwaki owemula oyogera ebyekisiba agaana gakoppa gujja eno gusumbula abaana babende obwana obulina empisa goddawo mutagala bwogera ogwana gwo tujja guwe wenyula kibooko gwendagira bulagizi bwo ogwana gwo gye gusomera nze ngende nsomeseza ne bwe naaba nsomeseza bwerere neewaddeyo ndanno kyenjagala ki ojje onkube ndyoke nkuwe wenyula olwo olubuto lw'amalwa kamanyira yeno onku sente za luseke onkuba newaddayi nyinza okukuba n'ekyana kyo muddayo mwenna mukaaba ate kati njanjaga ne mukazi wo naye mukubireko manyira bantu wano bambo wawe. Hello President Museveni oli otya eyo munnange nga gyendi eno munnange ndi eno nekola bintu by'abagagga nga wadde ndi mwavu naye munnange nno President Museveni nina akabuuzi ke mbadde njagala okunyiza. President Museveni munnange omanyi omuyimbi gwe bayita Shiba Karungi
ali awo muyimbi bamuyita Queen Kama era nga yasookereeyo mu Jeff Kiwa n'avaayo kati munnange ayimba yekka munnange muyimbi munnange munene e Uganda era nga feminist era munnange ebiseera ebyo ebyayita waliyoko keeyo omuntu gwagamba mbuno yali musajja mukungu mbu a VIP mbu yamukuba engalo mbu nagezaako omutaakinga inappropriate abantu ne basalaawo omugambo ebigambo byali bingi ne bamentioninga awamanya sijja kugoogera munnange omanyi munnange banene b'omuggwanga lyo munnange tebaagala tuboogere manya ne munnange yo si nsonga President Museveni munnange Shiba yajja wanene e Canada n'azaalirawo era nga yakomyewo Kampala sinnamanya naye kyemmanyi yalabiddwako ng'ali ku airport munnange jjajja Museveni abantu olwalabye Shiba ku airport ekyasinze obalabikira mu byonna byabadde bigenda mu maaso kabadde katabo ne bajja ne baŋŋamba senga asidi olabye omwana wa Shiba n'akatabo ke Canada bannange President Museveni ng'abaana b'Abannayuganda nga beegomba akatabo ke Canada ekyo kitegeeza ebintu ebyo bibiri mbuno akatabo ke Canada ka mugaso nnyo munnange ndowooza okusinga ke Uganda kubanga nze bwe ntunulira akatabo kaffe kali so beautiful, the colors are so bright nendowooza mbu simanyi you can let me know gwe bw'obanga olina kyomanyi naye lwaki Abannayuganda akatabo kaabwe tebakaagala era babaddeyo nga baŋŋamba tugambireko jjajja Musabba mbuno akatabo ke Uganda katuyambako just kintu ekyo kufuluma Uganda mbona kukomawo mbu era babadde basaba mbu munnange oterezeemu naffe akatabo kaffe kabeereko n'omugaso ne value mbu era Abannayuganda mbu balekeraawo okufulumanga nga bagenda mu nsi endala okuzaalirayo abaana baabwe okufuna obutabo ne bagamba mbuno nkugambe mbu oyagazise Bannayuganda passport yaabwe by giving it more value maawe mbu President Museveni obadde omanyi mbuno omuntu ng'alina akatabo ke Canada asobola okugenda mu nsi nnyingi nnyo naye nga tasoose ku applyingira visa nga bwe batukola nga tulina passport ye omukulembeze waffe omulungi ndiwo okutegeeza mbuno generation egenda okuddako esinga si Bannayuganda kikyentegeeza babazaalira Bulaaya munnange ogenda kutuuka inga Abannayuganda bonna bolowooza nti Bannayuganda mbu babeera mu Uganda munnange nga si Bannayuganda nga they are citizens of other countries munnange gwekyo obadde kimanyi munnange Musa eranga in the long run there is going to be a lot of brain drain era munnange nenjagala okubbirako mbuno yankuwotereze eggwanga Uganda naddala passport yaffe ebeerenga erina omugaso ereme kubeera just kitabo kya bbulu byebyo munnange abadde bakugeyo eno ne ŋŋamba nze munnange nja kujja nkubuulire sikubuulira byebyo munnange muuse era longoosa mu munnange era munnange muuse ne baminisita ne ba MP abasinga n'abagagga b'e Uganda batwala abakyala baabwe abaana baabwe n'abazaalira e Bulaaya era abaana abasinga balina butabo bwa Bulaaya mu Chebeni gwekyo badde kimanyi byebyo munnange muuse kyusaamu kaawo otereezemuko Abannayuganda balekeraawo okubeera nga Bannayuganda ate nga si Bannayuganda bye Muuse I love you